Kadama TV abaana ebintu by'okudda e Uganda ddala Kadama bikalubyemu lwa nsonga nti process eno ogenda okulaba nga involvinga babboosi nti babboosi nabo balina okubeera nga nabo balina ekintu kye bakolawo ekintu ng'okuwaayo passport ekintu ng'ekyokuvuga abaana okubaggya mu byalo oba mu tawuni ze bali okubatwala ku embassy oba obatwala ku airport ebintu by'okubeera nga bagenda mu covid test okubeera nga bateerawo covid test naye babboosi abasinga balaba nti ekintu kino kibakaluubiriza bataddewo obukwakkulizo bataddewo obutabasasula ssente bataddewo bagamba nti bw'ogenda olina okubeera nga w'ogenda olina okubeera ng'omaze okusayininga ekintu kino kyeyongedde mu maaso era nga leero Kadama gwengenda okuleetera boosi we yagambye bw'atasayininga myaka 2 tagenda kuba nga amukkiriza okgenda ye condition gy'ateekawo sayininga emyaka 2 nti ogenda kuddamu nkolere ate ekintu nze kyendaba nga kayinza okubeera kakodyo kuba bw'omala okusayininga bw'omala okusayininga okimanyi nti bayinza okugamba nti kati wali gy'ogenda omaze okusayininga emyezi 2 naye nga nze naligambye eddala situation bw'ebeereyo nga babboosi nabo batandise okubeera nga bakaluubiriza oyinza okukola bw'oti sayininga emyaka 2 naye ng'osayininga kugamba olunaku lw'ogenda tugambe nti mugenda nga 9 ddala ng'ate omaze okonfaminga ne tiketi ogifunye osayininga eki kyagenda okukola ne bw'oba otuuse Uganda eno osayininga n'omuganga agenda kukomawo naye nga sente zo zonna alina okubeera nga azimazeeyo kuba kati nze ne bwe nsayininga ngenda kukola emyaka 2 ogenda kunzija Uganda tino nkomewo ate okusayininga tekulina kubeera nga kwampaka bwe mbeera nti mazeeko contract lwaki onforcinga okusayininga okujja ng'olina ebigendererwa ebirala tolina kunforcinga kusayininga kintu lwaki oba onforcinga kiki ennyo kibi ky'oba owulira nti omuntu ono alina okubeera ng'asayininga egundi eno endagaano eno abeere nga nkolera naye nga kyesitamanyi nja kwebuuza ngenda kweyongera okwebuuza nti suppose nsayinize emyaka 2 n'ongulira tiketi n'engenda e Uganda ne zitakomawo kiki osobola okunkola tujja kubeera nga tubuuza tujja kufuna looya tugenda baleetera looya wano atunnyonnyole ekintu ekyo nga bwe kibeera era ne looya tujja musaba atunnyonnyole suppose ngaanye kuba kati wano ekintu bwe kituuze tulina kubeera nga twetaasa nyinza okubeera nga nze okusayininga n'ennimba nti nsayininze n'enkomawo eno Uganda nga kyekintaasa nga bwe sitasayininga omuntu agenda kundekawo awo kayinza okweza kati obutasayininga n'ensigala wano n'okusayininga n'engenda e Uganda kyekisinga tujja baleetera looya abannyonnyole ku nsonga eyo kibeera kitya era n'okuforcinga kuba kati oyinza okubeera nga osayininze naye nga oli forced era mu mbeera eyo n'alisuubidde nti omuntu yenna baba akuforcinga okusayininga contract funayo engeri yonna gy'osobola okufunamu obujulizi nti ddala contract eyo gisayininze naye ng'ogisayininze mu buteeragaliza oyinza n'okuteekawo essimu yo justing erwaninga n'ogamba okemunforcinga okusayininga n'ekintu kyensayininga kino sikyagala naye kamale gasayininga that is nga tebakulaba oba nga tebategedde nti ddala gundi yerwaninga essimu yerwaninga kuba kati bano abantu amagezi ge baleeta ate naffe tulina okubeera nga teekamu amagezi okubeera nga tuba defeatinga mu kintu nga kino naye kankwe Kadama ono akunnyonnyole lwaki boosi we yeekyanze n'agaana okubeera ng'agamba bw'otasayininga contract ya myaka 2 tewali kigenda mu maaso. Hello, oli Kadama TV nyabo. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukulu Kadama TV nkulamusiza ku mukwano. Kakati mukwano oluvannyuma lw'okumala okuregisteringa akabanga ye message ekoze eki gye bazzeemu okumpeereza okuva ku message ziri ze nakuweereza nga naakamala okuregisteringa nga bandaze nti nno ndi confirmed banyingiza mu likodi zaabwe nti ndigisterinze kati ezo ze message eyo message gye bazzeemu okumpeereza bwetyo bwekola ki bwesoma ekyokubiri mukulu Kadama TV contract yange yaggwako mukwano naye bano abantu baganya okungulira tiketi mb'okuggyako nga nziramu nenkola ki nensayininga n'abagambye mungulire 20 floor bwe muba mwagala kudda nja kudda mungulire 20 floor naye nsooka ekole ki nzire ewaka ngenda kudda omuba nga bwe mukyetaaga baaganye ne bagamba teri kukola ki teri kugulira tiketi nkozi tiketi gye tujja okugulira ngozzeemu okukola emyaka emirala 2 ekintu kyesitagenda kukkiriza Mr. Kadama ntulugunyizibwa ekimala mumiikiriza ekimala ndiko omukazi ayomba ndiko omukazi ayomba anywa sigala agwa ebigo buli kadde
ne n'akuyita ng'oluusi oli mu ttooyi ogenda okusanga yakubidde dda abaana be ne balyoka bakuvuma ebivumo ebiyitirivu n'akuyita ng'oli mu kinaabiro ogwo nagwo ne gubeera musango n'akuyita ng'oli mu kusaala ogwo nagwo ne gubeera musango kale mpulira nga ntendewaliddwa omukazi ayomba nkoze buli kimu ekisoboka mukulu kadaama nze najja mugana amaka nasanga omukazi ono yeenaaza n'abantu abalala bonna naye naŋŋamba nina ng'omunaaza ne ŋŋamba kankigumire najja kukola era ogenda mu kinaabiro n'omunaaza nga bw'onaanaaza omwana omuto n'omunaaza n'omusiiga ebizigo n'omwambaza si mukadde nti ali awo mukadde kuba nasanga ayina amaanyi era agalina naye munnange yaŋŋamba nga bwe nina okutandika omunaaza ne ŋŋamba sijja kkaayana ate okunaaza obunaaza ne mukulu Kadaama TV mpulira nga nkooye n'olya ebyokulya ne babikuvumira wano bw'olwala kebeera panado togifuna nze mukulu Kadaama TV bwe ndwala nfumba kulovuzi n'ebigundi by'omudarasiini n'ennyo ebyo naye nga tebakuwadde empeke nze tebanguliranga ku kizigo bukyanga njija wano yadde olugoye olw'okwambala era sometimes oba badde bansasula omusaala gwange nga neetumiza ebintu okuva wabweru kabibeere bino byennyini ebyokukozesa bino ebyagundi always byonna nze mbadde mbyegulira naye n'obyegulira n'ategeera nti noguza ekintu ogwo nagwo ne gubeera musango poliisi neefuuka poliisi ngenda kutwala ku poliisi ewatali yadde ensonga nti yiino ewatali yadde ensonga kati olunaku lw'ejjo yanvumye bubi nnyo natuuka okuŋŋamba oba oyagala kgenda teri kuddamu kulya wano kyakulya biki n'ayogera ebintu bingi n'akubira ne muwala we naye n'ayogera bingi mukulu Kadaama nawulidde nga kimpitiriddeko kyenakoze nenkola ki neŋŋamba ennamba y'ono omuwala kanjiwa abafamire yange boogerekkoko naye nabadde nga akubye ejjinja mu njoki mukulu Kadaama essaawa zino wendi simanyi nti n'ettiketi bagenda gingula kuba baagaanye nze nsobola ogyesasulirako ekitundu kuba nabagambye kale mba nga temusobola gigula nze kansasuleko ekitundu nammwe musasuleko ekitundu ngyegulire okiwulira ate simanyi kikyakukola ki simanyi kikyakuzaako mukulu Kadaama kuba ndi so sitaaka mumiikiriza ekimala ntulugunyizibwa ekimala mbadde nkusaba ku kampani zino kampani ezaatuleeta kampani zino ezituleeta zandibadde zituula ne ziraba nti kontulakiti z'abaana bano ziweddeko kale at least ne boogera ne bakama baffe ne batugulira tiketi ne tukola ki ne tukomawo ewaka kuba bannange nembeera nedda n'okaaba ku makya n'okaaba olw'eggulo n'okola otya n'onoonya n'ekyokukola kyennyini nga tokola ki nga twekitegeera buli kadde kuyomba kukola ki kyotamanyiiko nze mukulu Kadaama simanyi ebintu byakwemakula sijja kulimba era mwene ennyumba mmazimu emyaka 2 naye oyinza n'okumbuuza mu ffumbiro nti mulimu oba peya za giraasi meka nga sizimanyi kuba nze seemakula mmanyi kimu sowaani kwendira ne giraasi mwenywera kyekintu kyokka kyenkola ki kyemmanyi ne buli ekibula mu nnyumba igwe nabagamba bannaye mugende mu luumu yange mukebere bwemusangayo ekintu n'ekimu muŋŋambe nti at least ndi mubbi naye bwe muba temukisanzeeyo saa lwaki munkaliriza ekintu kyesitakola kyesimanyi balina seefu gye batereka ssente seefu eyo ya koodi nze koodi sizimanyi naye ayinza okujja n'atandika okukubuuza nga nebyakubuuza byennyini tobimanyi ssente azisanzeeyo nga bwe ziri naye nga nebyakubuuza byennyini tukola ki tobimanyi akera n'akubuuza ekintu nga n'okukiwulirako tokiwulirako bukyanga okola ki bukyanga ojja oba okiwulire nze mukulu Kadaama luumu yange teriiko kisumuluzo nti njiggala ate ebiseera ebisinga mbeera namuffumbiro andikukola mirimu se namugamba womubanga muwulira nti mugamba nti mutwala ebintu byammwe mukole ekintu kimu wemulaba nga nzuukuse ngenze entandisa ebyokola muyingire mu luumu yange mwefulukute munoonye buli kimu kyemukola ki kyemwagala nze sigenda bagaana kuba manyi temulimu kyammwe na kimu
manyi temulimu na kimu kye nabagamba nti oba kikino kituutu oba kyoba ki. Ne mbaga wano nabwengula ebintu mbalaga ne mbagamba kino nkiguze ku ki kiguze ku musaala gwange ate era mbitumya weemuli nakkiriza embeera yonna gye mumpisaamu nenzikiriza n'omusaala omutono gwe mupa kuba Mr. Kadama nava e Uganda nga bangambye bagenda kumpa miliyoni emu ngenda okutuuka wano nga bangamba emitwalo 800 naguma nengamba sigenda kudda Uganda kuba naalinnya ennyonyi naakagiri nengamba maze okuva e Uganda kati sinza kudda Uganda lwa nsonga sina ssente za tiketi nengamba kangume nkole nengumira embeera yaabwe essaawa zino bangamba tebagenda kungulira tiketi ddala mu butuufu kiki kye mba nina okukola obudde buno mbakoledde kontulakiti yaabwe eweddeko kati simanyi kiki banneetaaza bano abantu simanyi lwaki batuyisa bubi nnyo bwe batyo kubanga wamanya nti n'omuntu okyayagala kukola ate tewali nsonyi tewabeerawo ogundi lwaki obeera omutulugunya lwaki obeera omuyisawi omuntu yenna ng'oyagala ekintu ofuba okulaba nti okikwata bulungi ne mukulu Kadama bano abantu tebaliiko okukwata bulungi tebaliiko kukola ki kiwulira kati mutuufu neebuuza ddala kiki engenda okukola nandigambye nti neekubira omulanga ku Ministry of Labour naye namba ya Ministry of Labour sigirina era sigimanyi so singa mbadde ngimanyi oba oli awo ate bo baalikoze eki baalifunyemu engeri gye banyamba kuba obanga omazeeko contract Ministry of Labour bano abantu ebavunaana okuba nga omukozi lwaki tebamugulira tiketi ekola ki emuzza waka. Mr. Kadama TV amateeka gatugamba nti omwana waaweza emyezi 6 aba amazeeyo ssente za woofiisi oba ebbanja lya woofiisi waddembe okudda ewaka singa aba alina ssente za tiketi ezimuzza ewaabwe so singa amazeeko emyaka 2 contract ng'eweddeko bano abantu bali supposed okukola ki okugulira tiketi ekuzza ewaka naddala lwaki batunyigiriza okutuuka ku kino neebuuza lwaki mukulu Kadama nsaba mpe ku magezi wamu ne bannange bw'oyogera nabo nsaba nfune ku magezi kuba mpulira nga binsobedde buli lukya embeera yeeyongera kwonooneka ekifuba kinnuma tebampa ddagala kati ddala mu butuufu nkole ki noonya ekyokukola nga nakyo sikiraba nsaba mpe ku magezi n'ekirala mukulu Kadama kye njagala okugamba batusalireko ku ssente za tiketi batusalireko kuba omuntu nawe oba osazeewo n'ogamba kanneegatte n'abafamire yange tulabe nti no tusobola okukola kyokufuna ssente za tiketi nnyingi